Newspack channel kwoli wabale kwanti nate oje kumideko manji genkuletedde olunaku olwalero tugatandikirawo kyaddaaki munnange Chosen Becky Avuddemu Omwaasi ku Obufumbo bwe ne Diktator Amir. Munaye Chosen Becky avuddeyo n'ayongera okukakasa nti ebigambo byonna byonna ebizenga byogerwa ng'okuyita mu nnyimba n'okuyita mu bantu be munnange bituufu ye ne Diktator Amir baayawukana dda. Era n'agambye nti omusajja yankubanga emigo mbuya musuubiza n'emikolo naye n'abeera ng'ate munnange talabikako obanga tajja. Kale katubere nga tukwa Chosen Becky munnange abadde ku mukolo ogumu nga womanyi nti nno ye munnange emikolo agikubira ddala okitegerera omukolo gwe gutabaako Chosen Becky munnange esimanyi kikyoberako naye munnange Chosen Becky we bamubuuzizza nti byetuwulira ebiyitingana ku mutimbagano bituufu oba si bituufu. Chosen Becky nayanukula era nakakasa nalyoka agamba nti bituufu. Akatambi kekano kakati n'amajibu ng'okyali awo tetwagala batuwenga lugambo byonna twagala tubijjenga ku ggwe byetuwulira ebigenda mu maaso bituufu ye mubaka ki biki ebyakutuukako gwe tunnyonnyola ebyakutuukako ffe tukuyambe tulabe engeri gye tukuyambamu bannange biki ebyakutuukako. Nasema ne banyamu amazima gali nti yansakata emigo n'engweri yantegese emikono n'atajja wagala naye atansobedde yakona ngabiruma. Subscribing nga liking nga atereko bakabwawo mu comment section kiriza tubere nga ate tweyongerayo ate mloza munnange MUKATI tavuddeyo n'addamu buto okuba nti no alumba Bobi Wine nsonga za kapere bannange olw'okuba nti no Bobi Wine yatwala kapere mu Dubai abantu abasinga bavayo ne babeera nga bamusabula. Kakati no ne MUKATI yegasse kwaba bamusabula agambye nti wogerageranya bebekulu bye yakolera Bridget n'obigeregeranya bya Bobi Wine bye yakolera akapere mbu munnange bebekulu asigala akyasinga okitegeera nno katukuwa akatambi oyinza okugamba nti tuli mu kutema mugambo. Taking somebody to Dubai and bring them back is a brighter future and a better Uganda for Kapale right now. Sincerely speaking, without being ish, I'm now dealing with intellectuals. Bebekulu yakwata Bridget namuzimbire enju made more sense. Because we are now talking at two B's with big names. Bobby, Bebe. They all have big names. They all have big money. By the way, they are rich people. So one built a house, another took some person to Dubai. Subscribing nga liking nga atereko bakabwawo mu comment section. Kauvini kayanja ye munnange tapowa newe bamusabula newe bamuvuma newe bakola biki asigala ali kumulamwa avuddeyo n'abeera nga ate munnange alumba King Saha azze mu buto okuba nti n'alumba King Saha oluvannyuma lw'ekivulu kye ekyabaddeyo olunaku olw'eggulo. Ffe katubere nga tukuwa akatambi kano. Olifo olaba kaki gw'oyita Diktator yakiriyalinga ebivvulu byo ye munnange tunaakugamba kifa abali mu struggle. Olaba ne president waffe Bobi Wine ebya URA ebiganyo mukuru yawandiika amabaluwa bamute ate temumujjukira ku MOTOKA ya bulletproof ebbaluwa yalinkinga mubyerabidde. Omusajja omu yayimba akayimba kagenda bwe kati kibuyaga kalitikule ennyumba lwolimanye ekiri munda. Kati akayimba nno kakyukamu ku mulembe guno era kagenda bwe kati nti olunaku lwolikozesa ku bwongo lwolimanya abalya munda lwolitegeera abalya mu lulime ne mu luzise bwe kasitoolikiriza obwongo bw'okufankisoninga ebintu ojja kubiraba nganze. Twawukanamu because tokkiriza bwongo bw'okufankisoninga naye njagala kubuuza Diktator gwe mwagala okujja mu ntebe yakiriyalinga bimulemaganye nabyo mu gavumenti mumujjukire ku bbaluwa eyalinkinga eya URA n'omwana eyagita eyagirinkinga ne bamugoba nga Museveni yennyini akiriyalinga MOTOKA ya Bobi Wine emisolo mubijjukira bulungi. Ye Bobi Wine tasobola kuvaayo kubannyonnyola ku ebyo. Ekyokubiri mumanyi nannyini Lugogo Cricket Oval yani Manisuru ayinza okubalaga ku booking ne payment ya Lugogo Cricket Oval
ebintu bya order from above. Bano baana beka bazanyira masowani. Bana beka bazanyira masowani. Gwengo omusiru osamala Diktator abakirize mu kisaawe kye mubuulira abantu enjiri egenda okumumamula mu bukulembeze. Diktator omanyi nanyini Lugogo Cricket Oval nkaze mu Luzungu. Do you know the ownership and the management of Lugogo Cricket Oval? Lewa ndege buli basiru. Diktator akukirize okolere mu kifo kye. Ekyo kifo mumanyi ani nanyini kyo? Mumanyi ani nanyini kyo? Can Manisuru prove us with the payment and the booking of that place? Money ememye mie. Mu mawulire amalala munnange Flavia Namulindwa Kaweddemu. Bavuddeyo ne babeera nga ate bamwabya. Kiriza tubeere nga tukwasenga asidi yavuddeyo n'abeera nga ate ayabya Flavia Namulindwa. Waliwo amawulire agayitingana nti ono yakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda era mbu agenda kwesimbawo eggomba. Kakati abantu abamu babadde beebuuza omuntu okuba nti nobadde ebweru ng'oyola ssente kati ate lwaki oba oyagala okukomawo okuba nti nate weesimbawo baakugobye ekyeyo kyakusaze byaganye buganye. Bye bibuuzo abantu be balina ne katubeere nga tukwasenga asidi abeeko byayogera. Hello abana Uganda muli mutya kansubire mwasibye bulungi era nga muli bulungi nzuno nzize nga bulijjo kyabula kutakomba kali lugambo ali ku wanted list akati mbaleetedde olwa Flavia Namulindwa woman MP2B. Ekisooka kya byonna Flavia Namulindwa tabalimba mbuno yabaddawo ne yeerowooza mbuno akwate ekkubo ave mu America promised land akomewo Uganda okwesimbawo okurepresentinga abantu be. Flavia Namulindwa America yamulemye. Flavia America emuleme ya part 1 enemboze egenda nkubeera mu parts 1 2 3 4 ndoza up to 6 munange kasodde olwatuuka fuula nga Kampala ng'emulema. Yayinayo bambi omwana w'omu nga she's a single mother nga anoonya visa nga akwata kubo agenda mu America. Bwe yagenda mu America yatuukira wa Sera mwena mujjukira. Unfortunately era ng'omuntu ow'ebisiraani nga COVID etandika fuula nga atuula mu COVID emyaka wajinda COVID ntwagimala mu myaka emeka 2 fuula nga atuula emyaka wajinda ba 2 COVID yali ngegwamu ko Sera nga akwata kubo bwe mubeera mujjukira Sera nga akola vacation agenda e Kampala no mwana mulenzi hamuddale nga baleka fuula e Kampala basalako internet fuula akubira Doni basazeko internet. Doni nga mugamba naye fuula obukopi bwaki tosobola kwata $10 kusasula internet fuula nga mugamba ebyawa. Nze munnange mada sigenda kusasula internet. As a matter of fact mbadde nkulinze okomewo nenda kusenguka nafunye jendaga. Sera yali yakaddayo nga wayitawo ennaku 2 fuula nga akwate kubo nga asenguka mu mbuuze gwe kasodde fuula nga alagawa nga agenda mu bufumbo fuula nga agenda afumbirwa musajja oyo musiraamu amannya ge ngerabiddemu nnyo naye nga his commonly known as Haji nenda komawo n'erinnya eryokubiri mu part 2 fuula munnange Haji nga amupangisiriza muzigo Haji musajja mufumbo alina abaana nga Sera noyo hamudalingi nga bagamba fuula oyo musajja gwoliko ng'oli kanamba kafu musajja nga kafumisi never advise omukazi ayimye fuula nga bagamba labanno baneeno muli baluuza mumaze mu America emyaka n'emyaka munnange fuula nga akwata kubo nga agenda omusajja nga amaze okukola ki omupasula omusajja oyo amannya ge ye nabadde mbagambyeko lya Haji bamuyita Haruna Kabuye munnange nga Haji nga asooka nga pakisizawo fuula omuzigo fuula ngaddawo mu bufumbo Haji nga afunira fuula akalimu
there is a friend of Haji nga alina some accounting office like bano abantu abafiling emisolo fuula nga bamufunirawo omulimu as a secretary fuula nga atuula atandika okukola okukala byanga atandika okukola awo nga wajja ddiiru eya ssente za COVID. If you remember during COVID yawo waliwo ssente ze baali bawa abantu b'e Bulaaya nga eligibility ne assessment tebeera mpanvu nnyo because it was an emergency time. So a lot of people got money even when they were not meant to do what to get it. Kakati ono eyayina ka office saako omukwano gwa Haji okukola okufightingiranga abantu emisolo benefits bichi nga ba applyingira abana Uganda banji nnyonyo sente olusinga n'okulimba bakola ki balimba ne bakuba sente nyingi. Awawo Haji akutefuula amutadde mu 3-bedroom apartment amugulidde email akute kuba agenze ewaddonizera amweragiddeko manye ewabahamu ddale. By the way n'emboozi omuntu eyagingambye yagambye tatya kumumanya mbu yehamu ddale eyagingambye munange ng'abeeragirako yenna nga bagamba okay good for you. Amangu ago Haji during that COVID money nga yekubako Kampala bwe yekube Kampala nga bemumanya abasajja be abanna Uganda bannange bwenfanga temuwa abasajja emmere ku lumbe lwange. Omusajja ngadde Kampala ngadda mu apartment ng'azina bitya bamada. Omusajja ng'azina lunch breakfast dinner badiyale fuula nga bimutuukako fuula nga anyiiga. Fuula amala okunyiiga Haji we yagendera okudda mu Amerika nga madamu munyivu bita meanwhile Haji mufumbo. Mukazi wa Haji agamba wayezina ono malo omusajja ono omuzza ng'otagenda kumalawo. Fuula yekyanga ku Haji balwana bamala okulwana Haji amutimpula ebitege ebyo. Amalo mutimpula fuula amulopa ku police. Alopa Haji ku police. Bakwata Haji. Bamusiba ndoza weeks wazindaba biri nga bamuteekako ne restraining order afuna criminal record. Meanwhile sagala mbeerabize inti at this point Haji yali yakazaala mufuula abaana abo basatu oba yamuzaalanga mu buli mwaka nze naawe abaana abo ate nga fuula okuva e Kampala yajja n'olubuto. Kati fuula n'abanga ku Amerika aliko n'abaana abo bana. E Kampala fuula alina omwana era gwe yalekayo. Be baana abo nga bamala okusiba Haji nga ava mu kkomera. Haji nga awera nkolokooto ng'agamba omukazi oyo nanteekako criminal record nandopa baddiya ne mulaba okwezi n'ebitawooma nabagamba. Munange kasodde gwampuliriza Haji bamala omusumulula nga akwata kkubo yekubako wa e Kampala. Ndoza munange okunaabako ku kyogero nga fuula nga abeeraawo bafunye issues ne Haji. Meanwhile nga bagulawo an investigation okusesemyanga abantu abalya ssente za COVID nga mu butali buki butuufu. It came out nga gayoyo Flavia we yakolanga nga yafuna sente kale yakola a COVID funds fraud era guy nga aka business ke nga bakagala. Actually that guy had to pay back an amount of $1.8 million. Nenda biba posting irawo mu birabe. Munange nga company nga bajigalawo ka business nga bakagalawo fuula nga abeera waka unemployed. Ebizibu bya fuula wona nti bitandika. Haji yali ave Kampala. Wali nga agenda yali yaddayo
n'abaana bafuula bonna abaana bana luli amale atuukeyo adde mu bwenzi yali yagenda n'abaana bafuula bana Haji akomawo n'abaana nga nefuula tamugambye ng'abaleeta bonna okuva e Kampala nga bamusuulirawo mukazi watufuula ali awo talina mulimu Haji yamwenkyangirako ng'asooka ava mu eri 3 bedroom apartment ng'adda mu 2 bedroom apartment. Bwete etambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel katusooke tutumireko ku mukwano gwaffe ayitibwa Nabosa Building twagala okubeera nga tutumirako ku Mariam Nakato Abebishana tukutumiddeko Darat Namtebi tukutumiddeko twagala okutumirako ku Kagude Charles Kazora Enoch twagala okubeera nga tetutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Babirye tukutumiddeko Sandra twagala okubeera nga tetutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Patience bwete etambudde beera bulungi weeraba.